tulina mu challenge ng'eggwanga okimanyi nti embeera eriwa waliwo abasanyufu ku alipoota yaze nti singa batujjako lwaki embeera yaffe nga bannayuganda tetwagala kati kansooke nkunyumizeeko mu kusaba bannayuganda percentage nene yaseka yagane mwina obuzannyo mungi musanganyo okitegeera waliwo olutulo lwali mu palamenti yali ani era yali minisita yali ani aleeta ekiteeso nti uganda esobola okuteeka world cup oyo omukyala yali mukyala I think permanent secretary mu ministry just ekirowoozo kikyali ki tekyali kirowoozo yali ayogera ki just yali ayogera byatamanyi yali mu kakiiko ka palamenti ng'agamba ki yali annyonnyola of course buli obeera n'abantu abatali batuufu ebintu ebyo tebibaamu yali ayogera ku All Africa Games buli woba n'abantu abatali batuufu mu sector in a certain sector weesanga kyeyali awuliddeko kyayogera kyeyali awuliddeko tayogera kyamanyi kati mukazi wattu ye yawulyako ekigambo World Cup kati kyeyayogera kubanga ekisooka yali agamba tujja kuteeka World Cup wa 2031 neebuuza World Cup kyoyo so yali ategeeza Africa Games opoli ebyaffe biba biwanvu yali ayogerako katuveeyo katono nnyo nti bidi we yagenda nga bagitaddeyo naga tebasobola kutuwa bannayuganda amawanga gali serious tebasobola kutuwa munange ne batuwa opolia tetujja kutegeka Rwanda East Africa Rwanda ki Rwanda eri mu East African Community naye nga si East African State si member member mu community eri mu East African Community ne East Africa ya mawanga asatu ya Uganda Kenya ne Tanzania mu zone entuufu Rwanda aliwa Rwanda alina kubeera ndoza mu central central ina kuba mu Rwanda Burundi Central African Republic DRC Cameroon Chad ali omwo Gabon tali mu West Africa bonna balina kubeera mu central naye ali mu West Africa nga community ali mu ECOWAS ali mu ECOWAS kale katugende ebweru w'eggwanga n'ebweru wa Africa ebyaffe webityo webitambula naddala ku lukalu lwa Africa twogera ku AFCON eyatandise dda ne qualifiers twatandise ddi by the way qualifiers zakoze eki yagundi eyali popo ne centuries no South Sudan yabadde yani yabadde eya 4-0 South Sudan ku Djibouti okuleka eyo ani omulala yakubye nnyo waliwo omulala gwe bakubye nnyo ewuwe abawagizi ne bakuba abasambi emiggo nibamenyamenya ebintu njagadde wano tuveewo sooka enjitebereko wano katono game kuba eba birimu emiggo I think yali ya ku Thursday game gyenjijukira ya 4-0 ya South Sudan endala yabadde ya 2-0 gwabadde nagwo nnya 0 gwadde gwa 2-0 gwenzijukira yabadde gwanga kyeri yabadde waka abawagizi bazukira 0-0 2-0 ne 4-0 anyway tujja bigendamu ebyo owaayi World Cup nga mbeera ku radio eyo nekalakaasa buli aliyo kumpi yingira Bolivia andi musaayi yingira Bolivia andi musaayi olwo nga ngenda na kirungo temuli statistics zonna zenesize temuli kintu kyonna kyoyinza kumbuuza lwaki omupiira ogwo gwesize nti Bolivia agenda kuba sonemu naye nga nze obwongo bungamba bugambi amapambano n'okwagala okwaba South America ne value gye bamanyi ya World Cup buli mu continents ezivaluinga World Cup okusinga continents endala simanyi oba endowooza gye nina nkyamu kyoyogerako kituufu World Cup atandikira wa South America Uruguay 1930 si bwe kiri kati bamwambala okusinga continents endala zonna World Cup ki abantu we batunda emirimu gyabwe bagende mu World Cup 1934 kumpi wano mu generation yaffe 2018 owa Russia no yali wakata gwanga ki eryava mu South America eyo yali wa Peru 222 si 218 abatuuze be Peru nga bwe nina omulimu gwange wano ku baba nenoonyaayo omutuuze nemugamba muganda wange asana oli otya nti gyendi ndina akalimo kange nkakumidde ebbanga nenjala tukkaanyi kutwala Honorable Grace Moses balyeku omulimu ngukuwe paka sente ntuukirize ekirooto kyange Peru ng'eggwanga South America
naye omuntu okutuuka okufuna ekirowoozo ekyo kitegeeza nti ng'eggwanga value y'amaanyi eri ekintu ekyo. So nze kwe nasiziringa nti Bolivia alina okukuba Suriname mu mbeera yonna oba atya era Mukama n'abayamba ne bakola ki ne bayitawo mu paathi eri endala. Jjukira twabadde n'abantu babiri already aba securinga final nga olina basanga ku final okusinziira ku FIFA rankings. Tulina eggwanga lya Iraq lyabadde ku final baliri ku final already nga lirina kulinda anayita wakati wa Bolivia ne Suriname era twakakasizza final eyo Bolivia n'eggwanga lya Iraq awangula awo straight away mu World Cup abayingidde ebibinja. Then ku side eri endala Jamaica yakubye New Caledonia egola ebaddemu ku bwereere mulenzi muyita Beire Katomadi linnya eryoku shad number 9 nerya Beire katulikoze eryo newe oyogera Beire ate ngoyogera ku Jamaica of course abantu bagenda ate na Leon Beire ku side yawe Leon yavudde na kuntebe yes ayina ebigambo byayogera ebisongovu ogwanga agant ne bamwajaze y'abakazi ne bannaye omupiira ngusambira ku Villa Park kwa Aston Villa mbaddeko ne ku Stadio Olimpico mu Roma ebisaabe bye muŋŋamba okukyakalirako ngawe enkyakalira eri byo biri mu mbeera ki. So Jamaica yajjemu New Caledonia mu paathi eri endala ne tufuna final ya Jamaica ne DRC. Democratic Republic of Congo 1974 World Cup yasemba 1974 wemba serabidde kati ze final zebbiri ze tuyina bine ebifo ebirala ku Bulaaya olwokuba nti Bulaaya rankings zaabwe nnungiko ne numbers zeeyongerako abalina okujja. Tulina sports sinya ezibulayo eza Bulaaya bo beekuba bwekubi mwabaddemu teams 12 zadde 12 zaba mu group seri enya ne ziba mu Nations League nti buli yakola bulungi mu Nations League nga tewa qualifying wazze Sweden mwe yayise kyekyanumye Sweden okufuna obubonero bubiri mu bibinja najja wano nga mukambwe Portugal yatwala World Cup nga tewangudde mupiira ogenze wala kati gundi Euro si World Cup isola Euro 2016 twogere ku yawangula by the game gye yawangula yali ya semi final yokka yekuba Wales yes 2-0 twogere ku mawanga gawanduse ng'ebiroto byabwe byabadde waggulu nnyo nga abava mu Bungereza United Kingdom yabaddemu na basatu Northern Ireland naye ali eyo mubaddemu Northern Ireland bonna ababiri Republic of Ireland ne Northern Ireland tubabalira mu United Kingdom bonna basatu tale nababadde banafu ekimala kati Bosnia ekola ebyafaayo just babuzayo game emu Edin Dzeko akola ebyafaayo myaka 20 ku timu ya Bosnia yakubye omutwe nga gwa kikulu omanyi omupiira eriwo kibayita maturity nga toyetaaga kuba na mupiira dakika 9 gwe ng'omuntu azana individual so akuba ne touches ngezi nga zonna za nsonga Dzeko yakubye omutwe buli yabadde ku kisaawe kya Wales nakkiriza wanaga sajja mukulu omutwe nga temuli budikisi business gogwa business mwana affe teekawo n'aguteeka munda 85 z'eddakiika Wales ne yiyako nga wa ebisajja ne bisibeekisinga naye Bosnia ngenda giwa credit sisuubira nti waliwo qualifiers bali baperforminzeko ngaeno okuvira ddala mu bibinja kuba Bosnia eyo gy'olaba yali esobola okulembera ekimenza n'olwokuba nti yali waggulu yali w'amaanyiko so omukulu agenda kola ebyafaayo kwegatta ku bakulu banne kampani ejja kuba y'amaanyi Luka Modric Cristiano Ronaldo I think tubadde tuludde okufuna ku outfield player ng'ayingira emyaka 4 mu tournament ya World Cup ate n'ekirala ekimu ku byerowoozo ebigenda okutwala World Cup eney'enjawulo era ke World Cup egenda okusiibula aba stars yes bangi generation generation tugisiibula singa tuyambibwa Brazil neyita Neymar Argentina Messi nti Portugal Ronaldo mu final squads kati odwano Russia Luka Modric Dzeko naye wanaaba agenze Mohamed Salah ku Africa ni awo mulala bangi abawerako amawanga agasinga naddala ag'amaanyi galinamu ag'amaanyi yes osuubira nti ne Luis Suarez ayinza okujja naye era ajja kujja nabalabyeko eggulu basambye game eyabadde ennungi nga omanyi nti South America ekalubiriza nnyo Bungereza oba olw'okuba bonna omupiira gwe gumu
Kale twogere kwaba basubira okuyingira World Cup bwana Opoli abayino emix egisinga gatuso mu ka interview akamu yagamba nti yamalako ekiro nga teyebase prior to the game babadde bakubani babadde basamba gwe bakubye 2-0 babadde basamba kaki abawanvudde nange mutwe 2-0 naye n'agamba nti amazima game ebintu binagirolereza byabadde bingi nnyo ku side yange babadde basamba Northern Ireland yes naye game yabadde nzibu nnyo nga nzito nnyo atali n'ekizibu nti mu biseera bye biri nga tasamba omupiira buli balinga bagenda okusamba omupiira nga teyebaka yes kintu kye yamira makerenda ga tulo okwebaka yes yagamba nti ye game ye kyasinze okubeera enene mu kaliya ye omutendesi kyanga atandika okutendeka eya Northern Ireland yes jukira nti 2-22 tebaaliyo za World Cup ate nga bali bakatwala Bulaaya owa 2022 gamu ku mawanga gasinga okutwala ekikopo kya World Cup emirundi emingi yes gundi yali yakaddukawo Spalletti sio nali ku Juve yes nga pressure y'amaanyi nnyo bambi gyali era ffenna tetwasiima nga tugambyeko nti East Africa twavayo ne tusaba bidi abawagizi n'abatuuze abamawanga ago naddala Uganda twagana ebice ebyo tuli mu lwali abawaga tusa omulimu basinzira ku bintu bingi naye abatuuze abayitale agane kati wano wetutuuse ono yajja nekipa Donnarumma webali yes by the way webali obulamu Italy omukisa we guli ku Bosnia bwotunulamu Sweden gwe bawadde Poland Poland yonna kibinyo nti isakataliwo tubadde twerabidde ne Robert Lewandowski asatu musanvu ye naye asiibula bayire emipiira 8 yetabye mu gowuzi 8 eja Poland egisembyeyo waliwo eggwanga eryannumya erya Albania erya Pablo Zabaleta lyannumya nnyo olw'ensonga nti emipiira gyabwe 10 gye babadde basembyeyo okusamba prior to game gye babakubye babadde bawangudde emipiira 8 ku mipiira 10 nga babakubyemu emipiira 2 nga Bungereza yegibakubye kyannumyemu okuba nti babakubye kati ate njagala Kosovo eyitewo ne Kosovo egenda kusamba Turkey namulabye okuteeba kubuze naye ate nga Kosovo etulaze nti esobola okuteeba balina kino ekisajja kya Mayoka ekiteebi Kimulik alinaeki omupiira guba gwa magulu onoonya gulu z'omusajja 2 ez'okugulu nezikubula eyagiru by the way ateebwa omupiira naye ate Turkey ng'ogyeko ekyokuba nti tebateebwa ate balinamu bagame winners bangi nti assist ya Adagula yes Fadika Dioglu alyokabusibabuzeeko tibalina kati osobola okugamba nti eno emabega balina Kadioglu asobola okuba wonna woba omutadde by the way mulenzi ekimu kubise santi winga yes by the way naye asobola okuba 2 asobola okuba 3 ate mu bufunze layini zombi 2 yazikuba akuba 3 akuba 2 akuba musamba 11 kati bw'omubala oyo nti n'ojja mu makatano balinawo Kalnoglu kati then n'obala Adagula n'obala Kenani Yildiz balina Barisi then ne Barisi Yildiz yes naye olaba nti ne goalkeeper mulungi mwogereko anti akati ojja kwogera goalkeeper abantu baloze bayinda nedda ani ye ono wa Galatasaray bamuyita Ugan Kakil yes Ugan Kakil so tijja kunnuma nnyo nti Turkey ejja kuba Kosovo naye nalyagadde Kosovo eyitewo ebeere surprise package kubulaya tufuneko ku mawanga gefaananyiza Haiti ne Curacao agefaananyiriza Cape Verde ku Africa ngeri gyekiyita amawanga mangi tufuneko kwago amapya bano abalala balina emikisa olulala kuba Kosovo okuddamu okutuuka wano waali lujja kuba lutalo kati then game endala egenda okunnuma eya Sweden Poland oyagala kaani nalyagadde Lewandowski yona agyasiimu naye Sweden bateekwa okuba bayize lessons n'ekirala amawanga abiri we gaba manafu osooka n'onoonyako omunafu ennyo Poland munafu nnyo
Poland munafunyo ku Sweden wobo tunulidde abana Poland yafunayo ku bubonde just nti Sweden ya performing abo mu kibinje anti yabo munafu kubanga group nayo ababiri bobo bagasse Poland munafu ku Sweden kalina kubo nange nandiyagadde Robert Lewandowski asibule group mwali mu Slovenia ali mu Kosovo nani yakulembera hani Netherlands soba aneda I think yali Germany Switzerland yakulembera mu eche cha Kosovo oje group yali nafunyi naye la Sweden yeyasemba tegeza munafunyo naye Sweden erabika erimu embeera eri ya Zlatan yes timu yetikibwa muntu katisazo noyisa kataliwo olaba nti Gyökeres timu ajizizengo lero musubira nti asobola n'okujja kukola lira n'ebiseera bya qualifiers Gyökeres teyali mu mbeera ntuufu ojjukira kukakkana transfer n'akutuka ebyo byonna byali awo waliwo emipiira ng'esatu ku ena egyasambibwa musage egy'ogwomwenda egy'ogwekumi n'ogwekumi n'ogumusitere yayita n'abakukakkana bulungi kakati olaba nti timu alayika agenda kugyetika ajja kusobola okuba nti agitwala sijja kwewunyangera ku byegowuzi nga 2 oba 3 mu geemu eno esembayo ojjukira geemu ya tugenda mu World Cup wa I think 2018 Sweden eryoka esambe Portugal aloza yali 2014 ono Ronaldo eno Zlatan ono nakubeno nyo ono nakubeno sasa yes kakati tugenda kulaba Lewandowski ne Victor ne Gyökeres era tewewunyanga tulabye game erimu amagoozi amangi ngera bwe twalabye kuba fixes zaabwe zombi zaddemu amagolo 4-2 Poland yes 4-1 Poland eno 2-1 eno 2-1 yabadde 3-0 ngamba eya gundi eya Poland yabadde ya 4-2 then eyo ya 3-0 3-1 oli amazina ateba so wano wetudda era nsonga nti bajja kweteeba because sides zombi zinamu abo abasambye basobola okwetikka game wadde Lewandowski olaba nti obudde bugenda bukendeera ku kisaawe nti kati yalinga akuwa lwe takyasobola naye omanyi kyenzudde mu bantu abo abakulu omutima gw'eggwanga munene okusinga ogwa kilabu ebisajja bye bifiirawo Blaza nalabye ensamba ya Edin Dzeko kuba yadduka e Italy ku Fiorentina nafuna odiru ya Shakofu okugireeta mu liigi be bakulembedde ekimenza nagamba ku myaka gyange kangende mpumulireyo sinaki German naye amazima mentalite y'abantu bano abakulu yanjawulo ku national team era tulekerawo okujajinga abantu lwaki baleetanye abantu abakulu nadde bategereza game ya Serbia musajja ngandi Dusan Tadic namwetegereza nga Tadic akyakola ki ku tiimu ne mulimu ekirungo ekyo omutendesi abaanoonya mu bukulembeze ayinza okukumaakuma y'ensonga lwaki bakola ki bajja ate nekijja nti amanya ebiseera ebisinga era bagirako obuvunaanyizibwa bw'ekikomo n'abanga ye captain munfunze bwana Opolya ebifo tulina 6 bituwe ku Bulaaya ndaba Italy Denmark Sweden Denmark mpozi asamba Czech Republic ogwo nno omupiira Denmark nali musuubira okubanga ajja buterebbye Scotland yalinya mupate Denmark abadde impressive emyaka ena nabo ka generation kabwe kagenda naye nsuubira nti ajja kusobola ajja kujja mu Czechia kyabakoze obi nti gundi mulwadde Christian tuli kwogera ku bukulembeze obwo nabo bamwetaaga then Kasper Schmeichel yesiwe yalwala bamulongoosa oyalabika omusawo yatugamba nti temwewuunyanga tukomawo na bbaluwa esibula myaka gigenze naye ate naye abadde n'obukulembeze obwenjawulo ku tiimu so tusuubira nti badde musigadde kino ekisajja ekyataasa gundi obulamu ki Christian Eriksen yali captain gundi baaka oyo bamuyita Kaja yes ki akajijja bw'abaati akola kimupiira gwa banne kubyo omupiira emyaka 4 tukwogera ku bantu abakulu ayo mukulu kati then ku ludda lw'Abafirika ndowooza DRC ejja kuba Jamaica ntiddemu DRC ejja kuyitawo ntiddemu mu geemu ya Jamaica wombuuza playoffs zentidde ntidde omupiira gwa Congo ekimu ku mikisa Congo gyena nti Wisa yakomyewo wali ali mu shape ntuufu ali fresh quality wogitunuulira quality tematchingirako ddala n'eya Jamaica Jamaica balina mu bantu batonotono ne bano balina tiimu ate
balina muno obuzibu munda mu nkambi Jamaica. Yes. Naye otunuulira Bakyansomba then Aaron Van Bissaka yo n'omusajja afa Betis Omutebyani gundi Cedric Bakambu Sadiq wa Sunderland kino ekisajja ekiri Russia ekyabateebera aliwa bikuzeneeti oyo then bakayemba ababiri gundi Mechakeria Mechakeria ali Russia Mayere Fiston squad weli esobola okuwangula omupiira South Africa sports zaffe ku mizigwayo kati then Bolivia ejja kuba Iraq oli kusaidi yange siri just kusaidi yo ndi kusaidi ntuufu lwakuba abawalabu abo batisamu eggwanga ly'Iraq n'eggwanga ly'Iran bakuba omupiira oguli serious ate World Cup si kipya Iraq ne Iran World Cup si kipya bakuba omupiira oguli ne Bolivia eri kati ka kibiriiti be bali ku pressure okusinga n'eggwanga lya Iraq twogere ku mbeera nti eyinza okukosa Iraq embeera eri ewaka liigi yayimirira naye wadde liigi tolabye gondingesa mu mpiira Iran naye ng'olutalo luli waabwe balina protection ey'enjawulo ebateeka ku ttiimu zaabwe of course liigi esobola okuyimirira naye nga squad already yayitiddwa nga weeri kati already squad yaabwe baddewo batrainingira bweru wa ggwanga so bajja kussaawo embeera naye ndabanga Bolivia ez'okumaliza nga omupiira egulidde so tulina Bolivia tulina Congo then ku Bulaaya otuwadde ani Denmark Italy Turkey ne Sweden bebo omukaaga betunoonya okulaba mu World Cup bwendowooza kale tuyanzege kayene bwana Opolya tutambula okuva essaawa 7 paka essaawa 8 ku Saturday yokka then Monday to Friday muganda waffe bwana Musa Kikuno abeerawo ne team okubatambuza Monday to Friday essaawa 8 paka essaawa 9 eri abo batunoonyaako mu nnaku ezo musezi obudde bwakyuka musezi tetukola nedda tulina lunaku lumu lwokka n'omukulu ono obuzibu bwava ku mukulu ono bwava kunze engeri gyakolera fufa emirimu negitabuka nga tetukyasobola kwa ensi ejja kumanya mpolampola ebituufu tumirako mukama waffe CEO Alice wa mupiira nnyo tukwagala nnyo CEO yakyalako eyo ku radio namba yange nampita how are my son webale kusiiba ofunye futaaliko nze namufunye ddi ebyo byoyagala siibula Opolya ebyo byosingira ddala okuba nga siibula tugende mu weekend waliwo omukulu tugoberere nnyo bamuyita Gaddafi 10 asinziddewa asinzira mu bitundu by'e Wandegeya tulaba nnyo ayambala kamuziro juzi balina geemu awo yabakumpira kinki baali kadiba nemugamba nti bayinza batyo babakuba tuwa ne yabateebera naye ati obuzibu bwabaddewo eri ttiimu yabaddemu n'abakuba mu liigi awo kyakwekwasa kyamaanyi naye nga atugoberera nnyo atulaba nnyo bwana kamuziro ku saidi eyo kale bwana Kamanzi Bob ogamba otya kufufa kutumiddeko nnyo mutabanyi oyo mutabanyi wange mu mawulire kutumiddeko nnyo webala emirimu gy'otambuza mpolampola kale katubeerekereze tunoonye piraawo waali ebisingawo tujja kwezuula Saturday ejja buli agibaddeko Kanyike Anderson Masindi tukutumiddeko nnyo mubeere bulungi mweraba Baba Sports Hour.